eri basajja bannange ng'okimanyi bulungi nti omukazi gw'olina mu makaago mwenzi nga si wolokozo naye nga naawe okimanyi bulungi nti mukazi w'omwenzi. Gano ge mazima agakaawa, oli mulambo ogutambula. Kasita oba ng'okakasa nti mukazi w'omwenzi n'osigala ng'olina obuvumu obw'ebika naye mu bulangiti emu, ng'omukazi oyo asobola n'okufumba emmere n'ogirya, ng'omukazi oyo asobola okutambula akatunda n'okanywa, oli mulambo ogutambula. Obwenzi bw'omukazi ku nsi tebangako nsobi. Omukazi watuukira okugamba nti agende bamuwanika amagulu mu bbanga, aba yayendayenda dda mu mutima ng'abulako kikolwa. The moment wakikolera, gwe bbaawe oba tokyalina ky'omugamba, oba tokyalina mulamwa, aba tokyalina kyakuwulirako. Omukazi ng'ayenze, oyo gw'aba ayenzeeko yabeera bbaawe aliko, yabeera bbaawe gw'alumirirwa. Y'ensonga lwaki tosobola kuwulira nti omusajja yayenze ne yeegatta n'omukazi gw'ayenzeeko ne batta maama w'abaana w'omu maka. Ebimu ku bisajja ebiwutufu bimawube kye bikola, asobola okwenda ku mukazi ow'ebbali n'amubuulira by'ayitamu ne maama w'abaana awaka. Y'ensonga lwaki abakazi abamu ab'omu maka osobola okuba ng'oli awo n'ebeerayo omukazi akubira essimu n'akujooga olw'okubanga bbaawe yamwagadde. Oyo omukazi si yabeerako ekikyamu, ekikyamu kibeera kya musajja yabeera mawube ng'addira ensonga z'omu maka n'azinyumiza omukazi oyo gw'ayendako. Naye omusajja yenna ategeera asobola okwenda ku mukazi emirundi n'emirundi n'asigala ng'akuumya amaka ge, n'awooninga omukazi oyo tokolanga nsobi n'omanyira famire yange, ebyange naawe bibeere byaffe, singa omanyira mukazi wange kaba kaweddemu. Ye musajja omutegeevu. Naye omukazi the moment ng'ayenze, ye talina yadde kulumirirwa kw'abalumirirwa bbaawe. Omuntu gw'alumirirwa abeera oyo gw'aba ayendako. Bino ebya Amiri Lusani ebyamutuuseko nga mukwano gwe ayenze, nga mukwano gwe yeegatta ne Chuzeni Beki ne batuuka n'okufumbiriganwa. Chuzeni Beki si kipya, si ye mukazi asoose. Abakazi babikola, buli mukazi yenna yenna watuukira ogamba nti ayende, kiba kivudde ku mutima. Era ssaawa yakati Chuzeni Beki ne bamugamba nti kubana abasajja babiri tata w'abaana nono gw'otazaalangamu aliwo abaagenda mu ttaka, akola n'amaanyi nnyo okulaba nga tata w'abaana ayingira ettaka asigaze ono gw'atanazaalamu. Oyo ye mukazi. The moment wayagalira omuntu omulala ateekawo nnyo ekikakasa. Okimanyi ssaawa yakati Chuzeni Beki afaayo nnyo okutambulako ne mu bifo by'atatuukangamuuko naye nga